Sina abayimbi bano babiri abantu bano babiri Aleskini oyo omulaba bali bakwatiddeko mubbe wali Aleskini tabera n'abavubuka anti kati kambeko Oloza lwaki poliisi yagenze wa Gaza ate era nabino amawulire gola basige matuufu Fiki Gaza bamujjawe mu nyumba ine mukazi we n'omwana bwomu nga bagamba nti Chameleone atambula n'ababbi wakiwulirako mu music industry yangu ya answer kati nzabadde mu music industry abantu bagamba Chameleone atambula n'ababbi ne kumba ababbi bana babbira ku bivulu bakeberanga nti omuyimbi ow'amaanyi alaga wanti Chameleone agenda yiganga kati bano nabo nga besaamu taxi bakyabikola anti kati nze gamba reality kwanza mbidongo mwenkulidde olwokuba nti bano ababbi baba bapya ku kyalo balowooza Chameleone yaze naki negaali otegedde bakyentegeeza kumbe bo omulimo gwabwe babba bano abayingira bano abangi mulayini nabalabako nga babi nga nyimya nabo nembalabako ng'olwalira kugamba nti waba mubbi bamukube kitegeeza bayakwawa ekikolwa ekyo agamba bye bamukube Nalongo nga tetunnagira tuleke poliisi ekola omulimu gwayo era sigirinako buzibu Fiki Gaza wanaabeera naye nze mbadde nsaba nina ensonga lwaki nsabaani kuba ye yatuleetera ani kuba kati Fiki Gaza yalina omuntu yatta ku muntu ali ayinaayina nakyo naludde bakyogera bakiŋŋambye ekibuye nti omuntu yatta omuntu naalwa ne bamutwala mu ddwaliro kati ngenda kukulaga okumanya ne poliisi ndagajjavu omuntu natta Megatron ne mumukwata ne mutwala mu ddwaliro balina abaddukako omuntu eyatta omuntu balina mujjanjabira ku mpingo kuba mutemu abeera kuli kanula ebeera kuli kugu n'empingo yafuluma atya mu ddwaliro omuntu eyatta omuntu obona bulagajjavu bwa poliisi kati ye Fiki Gaza atali musirikale kati ye amubuuze nti wazosa omuntu ayina okwegereza ejja abantu era okimanyi nti Fiki Gaza waanaavaayo era abantu bagenda okubeeranga nabo agenda basengejjamu agenda basivinga agambe gundi atandika nobaleesandagamunebadde ne Brown Sugar n'agamba kubanga naye kyati njagala okugamba Sapalaso wano e Uganda mulaba osobola okusiba omuntu nga tanakyasobola kukola n'omulagako n'omumatiza naye mbakakasa nti e Uganda eddogo weeriri gyebiri mbakakasa mazima Sapalaso e Uganda eddogo weeriri kati obadde oteesa oti omwana oyo osobola okuba nga omusinga buli kimu kubanga bino byenjogera si byambu fayiro nabaddewo Irene yagikozeeko nannyonnyola ono yawaabira ono yabba ono ssente kuba ye musirikale tabimanyi oba ontegedde bulungi ye ayogera ono kyamugambye kuba ye nannyini ki ye nannyini ssente naye Sapalaso tulabibwa n'abayimbi abadde abaakabi nga tebakyayimba nga neyemuloga talina bwakabi bwamu nga si muyimbi si muzinyi nti dansa naye nga yali omuyimbi ayataakirira ekisa kyakola ki takyayimba Sapalaso nkusaba weekube mu mutima kubanga naawe toli mutuukirivu amannya nze Dr. Senjobe Richard okuva ku Biva Organic and Natural Products olwanze twogere ku clove oil ne clove tea Biva Organic twabasomesa ku clove ono ng'ajjanjaba amannyo n'okuwunya akamwa ate akola ne ku watts ensundo singa oba olina facial watts oil ono ali diluted 50% asobola okuyamba ku nsundo olw'ekiungo kya eugenol kyalina ne nakyo antiseptic benefits wamu ne nakyo antifungal ajja kuyamba okukutulako ensundo ez'omu bitundu ebyekyama ze tuyita genital warts ate atakomaawo ayamba nnyo n'abantu abalina candidiasis oddira amatondo 6 n'oteeka mu giraasi y'amazzi agabuguma n'onywa ate era n'oddira n'amatondo 10 n'oteeka mu giraasi y'amazzi agookya n'olindako ne gawola ne weetawaaza gwasiibwa n'afuna discharge clove oil yajja kuyamba ng'ate era n'obunywa n'amajaani ga cloves ayambako ne ku hernia naddala hernia azimbye inguinal scrotal femoral hernia sigawo clove oil onywe ne clove tea tawonya naye akakanya hernia. Welcome to the show basabule banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media tugamba nti nobeera ngo subscribing likinga atoberenga osharinga kwa mawulire agezikika mozere Megatron gemanya andi wano ne Nalongo Kitone kulikayo mvuddeyo nkulaba oshana na bushana nyi sikushana kyokka naye laba ye nkuba kyetukoze daba lundi ekunyumidde daba abaddusi kyetuguddeko obo dambye saabwesa abyabamu omanye ekiri nze mbadde neebasa naye fe abalundi engeri kabaka gye yatukkiriza okujja e Uganda twajjanga bapakasi kati nsinza butaddukano nsinde gya kabaka mwe bali kuwagira Buganda kigakatako okuba nabo baatwagala nga sula kye tubakoledde n'abalundi mutandike emisinde gyammwe naffe tubawagire anti abalundi balina kugenda Burundi nze ndi mulundi Omuganda ebiki
Handi kabaka yasima bajjajjaffe bajja wano bapakase ne batuzaayira wano tufuuka bawano. Badde simanyi. Era ffe ekyatuleetesa maanyi gaffe. Abalundi muli batono Kayibanda. Kayibanda n'abakuŋŋaanya naye ba. Sebo nno bangi. Aye nno ekinyumira buli gwasanga. Amugamba oli waffe ate n'amuwerawo n'ekifo ky'obuwanika. Agaba ebifo Kayibanda bannaye. Balamusizaako mwenna abatwalano ku Megatron. Yenze Nalongo Chwe Nampija Mukomusajja International. Nga nva mu misinde gya Kabaka birthday run. Ndi wano ku office ya Salama Road kumpi ne Moonlight Building. Era abagenda tuwagira ku ticket zigenda kubeerawo wano ku Sanyu Spirits and Wine. Muli badde mbotandika okutuwagira ko Mega saba abantu batukuleko ticket ng'obudde bukyali. Oleme kujja kusoonooka nga ticket tewali. nga zino ezagundi batuuse okunoonya bukiti bwagundi nga buweddeyo zino zemudduse batuuse obunoonya nga buweddeyo kati ayagala tiketi ye ku nsonga zagundi ya Nalongo z'omuzannyo gw'obutabanguko mu maka. Akuba ku namba ki? Akuba ku namba yange eri 0753536334. Eyo no ye personal phone yange nkubira ng'oyagala table ng'oyagala tiketi oba oyina kale ebizibu era kuba ogundi eno nsonga ki ekutegekeseza gundi eno kuba omuntu aba n'ensonga. Nze omulimu gwange gwe nsinga okukola kuyamba abo abaana abato abatalina mu buyambi. Kati bagenda ne bantuukira ne bansaba ebintu Mega nga bingi ng'ate n'obusobozi bwange sibikola ki tosobola bituukiriza byonna. Naye kati bwe nfuna basaponsa ne bannyambako ne bayimirizaawo show nti ow'ekifo n'akikuwa owa TV n'akuwa obulango jjukira batakuwadde ssente enkalu. Kati kyangu okusolooza ssente ku bantu. Kati nina abaana abali e Kasenge, nina abaana abali e Busoga, vidiyo zange bagenda ziteeka mu Kalango. Nina abaana e Kyengera nga ngendayo n'obagulira ebitabo bano baza ku ssomero bano n'obagulira engoye. Tosobola mmalayo byetaago byabwe byonna. Naye artist obayambako ky'oba okola ki? Ky'oba osobola. Kati bwe nfuna ezo ssente njagala ngulira abaana b'e Kasenge ku Ruhani kyekizibu kye baŋŋamba. Ate bwe maliriza ekyo babagulire n'ebintu ebikozesebwa byonna ebidda ku ssomero. N'abasuubizo bibakolera nabo. So bajje banyambeko okuyamba abaana b'eggwanga abo banaku bannange gundi egenda beerawa ku Fieta La Bonita omwezi ogujja nga 2 emitwalo 2 emitwalo 5 n'emmeeza yakakadde naku z'omwezi nga mmeka nga 23 omwezi ogujja. Posta weeri awo jako information kubira ku Nalongo obere nga ofuna tiketi yo naye ab'ebweru banyiivu ate banyiigidde abantu nga 8 bankubira nga bagamba ki omanyi balaba nnyo sheno naye oyogera ebigambo wagambye nti ab'Ebungereza awo bankubidde amasimu nga bonna Nalongo atuyisaamu atya amaaso agamba tetugaba neŋŋamba nja mugamba akati Megatron nja mugamba manyi engeri gye ndi mulundi banaasonyiwa oluganda lwange baalukwata bubi nakugamba simanyi na luzungu lwe mba nkozesa abantu abasinga okojja nyambaako mu luzungu bakyogera bati abantu abasinga okurespectinga ssente kojja kingambe mu luzungu. I want to use English. Use English. Help me. Abantu abasinga respectinga ssente kyekyo kyoboza mu luzungu mambo balutegeere kyanti kyogere mu luzungu ekyo kyagambye kyogere Nalongo be babungereza it's like this kijja kuki ninayo abalenzi Bungereza aba 2 ekisomu n'abaali baagala okufuuka manyize ebbanga nyina abamuvuganya ne Nalongo nyina abamuvuganya buli lunaku kati naye bwakuwa emitwalo 10 aba ayagala ofukamira ekisooka abantu abamu abali ebweru banaatusonyiwa si bonna balina ekirowoozo nti abantu abali e Uganda twalemererwa balina ekirowoozo nti abantu abali e Uganda tuli mu mbeera ya nnaku nnyo simanyi kwe bakijja nenamaana n'enkiwobule nentegeera nti abamu abagenda ebweru Uganda yali ebalemye nga Bulaaya ye next option gye bakola ki gye balina balina engeri gye batulengezaamu ne bw'aba kutuma kintu asobola kukubira essimu ng'agamba nti olina birala byokola ontegedde bulungi kubanze nkolagana n'abantu ab'amawanga bangi kyokka ate ne UK nyinayo bakwano bange nyinayo Sarah nyinayo bangi abakyala nga bw'aba wakugamba kintu takwetolooza nnyo ng'omutima gwe muki takusimba nnyo nnyala naye abantu abasinga abali e UK awo
respectinga nnyo sente. Bwakuwa 10 nno bamukwano gwe. Kati no bo bakitutte bubi. Bwabagambye bakodo Kakati era okakasa nti si bakodo batuweeyo ku sente ku Sheni. Bawagire ku bantu. Bawagireko ku baana bano abana kubagenda pera mu kalango kange bajja balaba. Banyize bana. Kubanze byenyumya si byakunyumyako bunyumya mbikola every day. Nengamba obakanja bottu. Abaana abalema mbagulira obugaali ate bane baba buyina obugaali nga basobola obutuwa wano. Nyina abaana abalema nga beetaaga obugaali babumpe. Otegedde byenyumya facts kubanga byenkola bakebere ku YouTube yange babirabe. Ya Nalongo Kitone yugi byebisingayo bizibu byabaki by'abantu naye abantu be UK bali respecting a cent. They do respect their money. Kyenagamba ekyo. Okay. Kiriwa? Bawanyo sente kitiibwa. Lwaganye lwazitoyeemu. Enkuba bambye kubye. Ate n'okudduka nkooye. Okay, bwatyo no tukino beranga tutandika olunaku olwaleero naye nga tweyolabira banaffe aba Biva Organic tutambula nabo mpola mpola ne babajukira nti bo bagamba bakozesa Biva Organic lwaki tebatusponsoringa ku Sheno. Mugagga mukwate empola shagiraba. Mugagga mbadde njaka kumusaba kale atuguleko emmeeza. Ngenda kuwe namba ye mwogere. Atuyambeko ku baana. Bali omulamu tasamirirwa. Naye nga mbajikiza banaffe aba Biva Organic bagamba nti no bo bajjanja bisabutonde. Bamala kukebera banankweleyo ku ddagala ly'obuwanvu bannaye nga nkoyo bumpi Biva tasobola kuyiiya. Oli myaka emeka? Emyaka gyo ndidde egiwera. Hajuba olidde kati gwe tetulinayo tukuyambira wakona. Biva ebadde egenda kuyamba. Biva gy'olaba ekoze ebyewuunyisa bingi esookera ku makya n'enseseetula eggumba. Yakalubamu. Anti kijja twala ebbanga ogamba omusajja oba yambisa ku litalaba. Naye nga Biva ebisigadde byonna ebikola ng'egamba nti ejjanjabisa butonde mmere tegenda kuwa nti kuwadde bipanade kuwadde ki mmere gye kujjanjabisa. Oba Sentiro Ensona anaagula emmeeza. Arwa. Owa university. Ngenda yogerako naye saga kulimba sinnayogera naye. Byonna mbifuna naye sinnayogera naye I presume by this week in the bank wa feedback. Njagala abantu bonna bagule emmeeza batuwe wali bakulabe ng'osoonoka. Ekyo nsoonoka nnyo. Tolowooza tewayitako. Eno IT oba nange Biva Organic empe eddagala ly'obumpi. Weetaaga kubeera Sudan. Nakati senga bali bongeza. Senga kali nkuwaako manyi nkwagala nnyo. Uganda oli wakyamu. Temerako. Sudan omanyiyo. The good place for you. Oluzungu lujja kati. Yes. Hey. The good place you have to stay, Sudan. The good place I have to stay. Yes. Sudan. Yeah. It's my motherland. Kubanga omachingayo bulungi. Because of the tallness. Yes. Am I tall? No. I'm medium. I'm not tall. Not medium. Yes, a medium. Oli mumpi. Toli wakitema oli mumpi. Alinze mba mumpi ate Salongo siraji. Mulema. Tochikola. Mulema. Salongo yokola bwe ayimirizaawo Sheni. Yebali. Nalu tochikola. Sidi yamwadde gundi. Naye sidi yagalidde muli. Tewali yawadde munne gamba Salongo yataddemu ssente mu luyimba. Tochikola. Anti yafunamu. Talina kyafunamu. Senga ate talina kyafunamu teyanditaddemu ssente. Ate ye Sindi abaddewo. Eri levu. Abaddewa. Bategekewo. Yogera amazima. Yali. Kyembuuza abaddewa mu by'oluyimba. Madokisi taliiwo. Yakumadde okuyimba. Omutimbawa. Nedda munooneko katono. Anti kyegera kikwemye munooneko katono. Ali mu miliyoni. Ntwala omukisa okutegeeza nti nze ndi wadde embogama nti ze Nalongo okuyita abakyala okwogera nabo miliyoni 10. N'obeerawo nga tewali akuwa miliyoni 10. Nedda tekisoboka. Buli wiiki Sindi mulaba. Mukwano nze mbeera Uganda gw'ogamba. Ekyokubiri ntegeka bivulu. Nkwanguyiza. Mmanyi omuyimbi aleeta ssente. Manyi ayambaza abantu engoye ne gwe balabirira ewaka. Bonna beeyamba kubanga Salongo alina ssente, Sindi alina erinnya ddala talinawo oluyimba. Oba amazima go gategedde. Simanyi Salongo. Sindi alina erinnya. Eri Salongo siraali. Ye Salongo. Kati nze kwe omuti oba wamma bana isonyiwa. Jajja. Sindi abadde alina erinnya talina luyimba. N'obadde ofiirawo banaye kitegedde. Naye mazima naye nomunenze gamba omuyimbi okuwa owakabi ng'omulaba ku posita naye nja zikutuma wano. Bameka ababeera ku posita kati. Abembi twabakoowa. Kasitafa ngo ni kweri. Tumuwayiriza. Gravity wange kwali. Tamuwayiriza. Bwana yatandikire ku gravity. Yabadde ki. Manyi tugenda kuba nga twogera ku nsonga ziringa 3 nnya. Nambwayo yeefunidde omusajja. Musajja ki? Kwezi Robinson. Era yamuwadde Kalina. Yamuonyeza Suna Bena.
era ne bakola ne show wano n'afukamira n'amwebaza okumwagala era emikolo saa yonna gijja yamuwadde Kalina Nambwayo yagudde mu bintu awo tugenda gendawo n'asekerera Sona Beni n'agamba wali ompisa bwotongoloza siifuna mpisa bulungi bigambo byabadde bingi that aside tugendeko ewa Gravity omutujju Gravity agamba nti ekivulu kye baakirogwa yasanga bapamye mugundi yonna stage bagipamidde ku mulyango bapamye buli wamu nga bagamba ng'agamba King Saha yes King Saha yakulira ekikwekweto ky'abapami era ayina abapami oba yagala okupamira wonna King Saha mupami n'abantu be Gravity yagamba that aside tuyiteeko ofeke Gaza kati ali mu nkomyo lwa nsonga ya bijambiya okusinziira ku poliisi akolagana n'ababbi ne babba abantu ne batema abantu effujjo liri awo poliisi yennyini ogiraba ejja tunnyonnyola tandikira eri wansi mukwata muti omutemu n'abaddukako mu ddwaliro poliisi yennyini ndagajjavu yaddusa omutemu bwe bakwata omutemu n'adduka mu ddwaliro omuntu ali ku mmada kale tutandikire ku nsonga ya Nambwayo twambuke wa Gravity twambuke eri Nambwayo anaamalako Kwezi nga musajja Kwezi nga ndaba nga azaala Nambwayo ate naavueriko emyaka it's just a number kyo kigambo si kya luzungu emyaka just ebaki numbers nti 1 2 3 nze ndabanga ekitakola wano Kwezi ali myaka emeka ngana tokwatamu alinga mwemeka kale nze simumanyi nnyo yangamba 5 oba 3 Nambwayo yali mwemeka 24 y'omwana wange gyongimanyi naye abantu beeraliikirivu eri Nambwayo ayagala kubba Kwezi Nambwayo ayagala kubba bintu bya Kwezi babadde mu nsonga yeewomya bw'ati bwafukamira bw'aba Kwezi teyatidde kumubba ye manyi waliwo abasajja abaavu bwe batya okubabba Kwezi mugagga anti nkugamba abaavu bwe batya okukola ki naye omusajja alina ayinamu kasente bw'afuna kyabadde ayagala mu mukazi tafaayo ne bwatwala emmotoka kasaaba nga kyabadde amwagalamu kyakoze eki kyafunye n'ekibi nnyo okubanga omukazi abadde omusuubiramu kiira n'omusanga ng'alina mabira Nambwayo manye ebigambo byayogedde nze mpooma Nambwayo yayogedde ebigambo ng'ayogera bw'atyo kyo nga sikyagadde baba yakyogedde sikyagadde yekulira katali sikyagadde era njamu okubira essimu omugambye oti kati wemba mbadde muwaayiriza anti ye yajja okungamba amazima kuba omuntu awooma takwata muzindaala abantu bawooma era ekiraga nti bawooma bye bintu bibalaba ebiri around them okitegedde Nambwayo okwepikira Kwezi bino byogambye tebikwatagana bulungi naye engeri gye birimu akasente tebajja kutetenkanya ongambye Kwezi alina sente kati Kwezi bw'aba alina sente awo bajja kutetenkanya kubanga Nambwayo ajja kuba alina ebyokutwala ku Kwezi nze simanyiyo laavu ya myaka 62 saagifunako nze bba wange nvubuka nvumula muvubuka ate nga gwe toli muvubuka nze ndi kiwala kito njagala oleteyo omuwala wo w'emyaka 24 batuyimirizaawo nga tannaba nakuzaalako otegeeyi ne mu lubiri gye nva okudduka abantu mbalese beenyiga gwosaagana mukazi mumpi nga yakula nga bwe nnakula nze abawala ab'emyaka 2 mbalekera ddala ku kkubo kubanga bangi awoza nyina emyaka 25 ng'atunulanga amabeere g'embwa nga tanyuma kulaba nga bakulayini gati tegalina formula nga tanyuma kasi kyavaavaayo n'agamba nti nyina emyaka 4 n'ogamba nti wata agambye atya naye ogiweza nze ndi kiwala kitonyina emyaka 27 olinga Nambwayo naye kati nze byonna Nalongo byonyumya nti myaka laavu kasa webawe erina essente naye kale bannaye laavu ne webawe waliwo bannaye distance y'emyaka esukka ennyo eya Kwezi ne Nambwayo esukkamu si bwe ŋŋambye nze era nzijaayo mangu nesaagala kwalo nankolagana yange ne Kwezi twakagifuna mu nnaku 2 anti wana laavu yaabwe nakakolagana ne Kwezi naweza na wiiki anti olina wana laavu yaabwe sijja giwana kuba sinze ne batumye okwekwana nze ekintu kye sisobole kwogerako mazima gemba mpulira ku mutima siina kyenja kongula siina laavu gye ŋŋenda kuwaana nze ndi mukazi mulundi njogera mazima bwe ndabanga amazima gannemye siteesa era laavu ya Nambwayo ne Kwezi sigenda giteesako kuba mpulira siri comfortable
kwogera mazima ku yo gemba danyina kwogera kuba naawe tukolera abantu kakati na babyotandise obesho tugimalirize tudde kubalala va ku Kwezi kale anaafa bibye anafa bibye hiyo na waliwo taata w'omuyimbi omukazi yali amuse wasa mukazi mutonga yakuze bagenda kugenda mu ddwaliro bayina gwe baŋŋamba yafa naye yafa kwepikira bakazi okitegedde yafa akaana kagira n'akutuka n'agweri abaana bawala abataba baba n'amaanyi mangi bakyusa ekiwato batisanga President Museveni yali ekibuga sipeeji yetambuza n'abanga abisobola agenda okutuuka nga omwana Museveni oyo nze simanyi President kyagezaako kupuluvinga yatulaga nti baba baagala ente emugira mulindako omanyi President speed gyatambulirako nange sigisobola buli munnamagye nakkiriza okitegedde ku President Museveni abakakasa nti mwabaagala ente bemulinde emuki nga nno tugenda muteeka kababi mugenda kukola mutya tugenda muteeka kababi naye nomunekalinno gwekubera nti oli ku YouTube okera ne bagamba nti olina ab'ebijambiya tekyetaagisa nze natidde kati twala omukisa okutegeeza aba wepikira Museveni genda wepikirako entebe y'enjaga zaaki wamma muzeyifuga mwana wange bwolitukowo otute twasigaza mmere ya leero nedda bw'anaatuyamba afe ng'atuusizza siwaakaakati ze kasaba ŋŋamba mbwe babe bawangala emyaka 2 bandigiwangaala beera wano ku ssanyu kubanga gondi ya ssanyu obire wano weeyagalire wa yatambulirako ekibuga nga n'abavubuka badduka misinde mukazi watono ono ow'emitiyana n'abakooba yali agudde ega abanna nze natya emisinde gyadduka ng'alaga bulazi sikuyinaako buzibu nakwesoga entebe enjagala ayeze butajagala sogera ku ntebe ya musajja amaanyi gatambuza gayinza butayagala ntya bakuteeka ebisosonkole by'amasasi mu gundi yo mu luggi nonyonyola emmundu gyeri aba waakagula bibino sigwayina ebisonzo byawo bibino kati ne bagiragiraawo ne basooka bajjayo naye ne basoosokayo ne balijjayo kati bagenda okudda wali mu ccupa nga muli mu gurunedi ndekaze Nalongo wanje tugenze ku serious business kati abali ku mega shot olututandise wali tubadde mu lwali naye nga bamwe abantu be UK mbaagala nnyo naye omuntu gwe saagala UK ye muntu agira mu famula ey'okwana nawe bakyakwana omusajja wa UK bwakukwana agula emmere ya $200 n'akunnyirako ebigambo $400 bakusuula obugambo nze gambye bangi bamuvuganya buli lunaku omusajja ng'omutadde kababi ayina okukabeerako kubanga oyagala lowooze mbona nyamba buyambi obeera naye leka naawe kubanga omunaana okyanoonya ki kale ate njana okuzaala ew'omwedera n'ensigala bweti abaana bwefunayo kyemubbayo Saalongo guno omwaka ndesobola okufuna olubuto omala mubba olunabana nefuna ekisa kubanga munne ebyo bwena bimuzaayira abaana 6 nga agamba mami omwaka guno ogenda kuzaala nange bano bonna ba contract naye kati ssanyu ye yali wakutwalirako bintu bya musajja naye mbwawe wagumira abalowooza kaddiiza naye tokyali wakapa mu kuti yagenda okitegeera nti ebbumba lye bankolamu made in Turkey terigwoka agenda okulaba bwenzaala omwana bwenzirawo okusinga bwembaddewo tangamba oba omukazi bujako muzaala ate yeyongera kudda buto kamuwe kino mwongeremu wamma Saalongo nze bwompaayo emmotoka eyo emweru nze gye nasabye nze nfuna olubuto ate eno ogenda giteeka nga bagizayo mu bondi nga bampe gye njagala kale Prophet wamuwulidde namusanze ku live y'akabaata bwedda mbiraba kyo kyamuleetedde okwogera ebigambo bye amazima gali nti sijja kugamba nti ye bwe yayogedde yamuloga kuba nze saaliyo naye eddogo mu bayimbi mweriri gye njagala onyumizeeko eddogo eri eddogo lisinga mu bayimbi bakadonkamu litya beeroga nnyo bo bennyini kyova olaba nti tewakyali muyimbi wakadonkamu muto ayimba kubanga abasawo batabamanyi bonna abaliwo bakadde banaatera okufa naye kibabonyabonya kyova olaba tebatambula nnyo tebadda nnyo mabega bulogo beeroga ennyo kati Gravity bw'avaayo n'akugamba nti sho yange baagiroga mu nsi wano ekintu ekisinga okuloga ebintu ebibi nga n'okutta kitta bbi oyo mubi nnyo nze bapema nnyo ku dduka lyange eri ekibuye naye buli muntu ayolawo bbi oyo afuna ekizibu bakafa 2 abalala bali mu kyalo ewaabwe linda biba mulogeramu nnyo nnyo eddogo erisinga okuva ebibi bano abaddirya bakazi bannaabwe bawajje wakawulire nga awunya bbi babalogera mu bbi n'obeera awo okugamba bukyokola kiringa bbi bbi aloga nnyo ebintu biri ebi wano e Uganda kati bwabanga yakyogedde aba mutuufu kuba kati nze amanye nnyo ebyobulogo byalogerwamu nnyo ebintu bingi
Kati n'abakadonka bakozesa byo okuloga bannaabwe. Nabo simanyi ebiroga bingi naye muntu wagamba nti bandogera mu bbi. Kisiraani mukko kiba kibi nnyo. Kati gundi agenda kufuna ebisiraani. Ani? Gravity. Bamuloga sho neegaana naye kati Gravity oyo omulaba. Engeri gyali Salongo wange ngenda kumunoonya bujo simanyi nti bagezaako mumuloga. Kwate nze mukazi we nava mu bulogo nafuuka musawo. According to me ndaba Gravity ali muzannyo. Si muzannyo. Olaba wali ekisaawe ekyo. Kiri well protected. Toyina woyita kuteeka. Jukira bw'okipangisa. Nti wabe ennaku zino zonna zonna eza show. Ndowooza kumalanga nnaku nnya. Kibeera kya muntu oyo nannyini show. Kuba twabaddeyo ku show ya Ali ne Nobert. Nti omuntu kyangu nnyo abantu okuyingiramu ne bakola kye baagala. Otegedde? Wabeera waggule ng'abantu bajja abapanga ebintu abalaba ebyokulya binaabeera. Ennaku nga ssatu ezisembayo ku show wabeera ng'abantu bakkirizibwa okuyingira abali part of the show. Kati kyangu nnyo omuntu okujja nga yeefudde wa Gravity nga si wa Gravity. Ng'alina mission gyaze naki? Nayo. Kuba tewabaawo poliisi ebakebera. Poliisi ejja kunakulwa show. Oba ontegedde? So omuntu bw'olaba n'abayo n'agamba nti bapama ku show yange abatalimba kubanga ziri zaali ssente ze. Nalongo nina obuzibu. Tolaba nti Gravity alina byayagala kubeera nti ayisaawo. Lwaki alemera ku munemu yamulabako. Anti kati kyensobola okugamba Uganda wano etteeka lya Kalebule likola. Bwe boogeddeko bw'aba awulira nga kituufu bamuwaayiriza. Wadde mbogera nawe abakwanza sinza agamba nti kituufu kubanga empaana yaabwe simanyi weeva. Simanyi kituufu yaani yalogaani. Wabula nze bw'ombuuza nti omuntu bw'agamba nti bapama ku show yange liba ddogo okuddamu nti yes. Kubanga nkimanyi nti bibamulogeramu ne ku dduuka lyange ekibwe bamuteekayo. Bakupamira ku dduuka. Baali balowooza ndi levo yaabwe. Kati we bakupamira okola otya? Bw'aba basiraanya dduuka lyo oba ofe. Kati omugyawo otya byoyo? Bafuna abantu awo ekibye ne bamuyolawo kubanza sibeerayo abaana bankubira ssimu. Naye nze abanneerijjako bajja kakasa nti nze sikyali mu ezo levo. Navaako nze nyinza n'okukola ejjembe. Tokanga nnyo. Sikkanga nkugamba mazima. Navaawo awo. Ffe tutambudde okwetangira abalabe n'eddogo tuliteekamu n'ennyonyi kati. N'olinnyo endeega. N'olinnyo ennyonyi n'ogenda okulwanyisa abalabe bo kati mmwe abantu mba mukyali kulya wano Uganda nga mukyali mu bbi. Mukyali baana bato. Be just katandika butandisi. Nnya n'omwana gwe mbanda ye bantagamba mwita simanyi Benson. Mbu bamuloga Benson, please contact me. Mwobo obulogo bwamwe bukyali bwa kito wano Uganda muwonanga. Nkubira nkutwale bakujjanja. Ekirala ki? Bw'aba Gravity yagambye nti bapima ku show ye kuba kituufu abantu tebajja. Byakola ekyo asala atta ayonoona emirimu. Byoyo golaba. Bwe bamukoleramu eddagala ebbi. Kuba teri amuteeka mu nnyumba kumulabako nga kimuli. I know. Yes. Eba nagisi. So abayimbi beeroge bafa ki? Simanyi kye bafa kubanga nze mpaana simanyi oba nti ebaddewo. Naye ekigambo kya Salongo wange kitwale nti kituufu bamulogera Salongo nkuyita. Nkubiraako bebi. Ngamba nga simu yange eri mu nkubire leeta. Ndabe oba kwali ku simu. Ambuire bw'aba kituufu aliwo ate kati mbiza omusajja bamutte. Tugambe nti ate omusajja nali nsobola okumulogerako abamuloga. Nalongo wetadde mu lutalo lwa bbi. Mistikolozi nnya. Wetadde mu lutalo lwa bbi onaamalako. Kojja bano bonna ababadde bankubira babadde baagala ki? Mu nsonga za bayinza okuba bana babana sooka kubiro yasembayo bakubya emirundi mingi banza ono aleeta omwana omulwadde. Manyi ono omwezi nneewaayo kuyamba abakazi balina baana abo balwala birwadde bitategeerekeka. Bawadde obudde bungi omwezi guno gwonna. Kukyali ku bbi. Kati bbi oyo Salongo ojja mukubira. Kabasooke bamalirize ekyo ekyamakulu naye Salongo ojja kukola ki? Ne kati abayimbi nga generally nga tukigaziyizaamu abayimbi bafa ki okweroga? Lwaki oba tologa kufuna? Abayimbi baagala buli abasinga tebalina mutima mugagga nga gwali enskin. Omulenzi ali enskin omulaba. Singa abantu bonna balina omutima gwe ng'ogugwe singa industry nnungi. Nti ye ebyo byakkiriza nti bibye. Ebitali bye tebirina kuba bibye. Omuyimbi ye muntu gw'otimba. N'omulyako emitwalo aga n'agaana okuyimba. Lwaki? Mutima mubi. Ng'omulimo si yaguleese. Wabula nga gwe oguleese Megatron. Nina amanya nti omuliddeko emitwalo aga. Nanyiga. Alien skin omwana yamutimba bamuyita Koko. N'amutimba miliyoni 20 abiri. N'amulimba nyina kashoka nge mukama wange nsaba ojjo nnyimbireko entebe. Agenda otuukayo nga baamugula buguzi nga omusajja kyava mugaba naye nkwagala nnyo bali kujja ne balance kamuleete. Kwono balance owemmeka.
Oli yali chaliwe. Kono balance owemeka. Kamulete n'aleeta miliyoni 17. Kino kyamutimba 2. Yamusaba 3 chaliwe koko. Nazikwasa alien. Era najje n'amugamba chali wange. Onjawula bwoti. N'amugamba nedda mukama wange nadde njagala gula mmotoka. N'amugamba kasoyagala gula mmotoka nti ye. Botagula mmotoka todda kufangoni. Nazikwata zonna nkulayira Mungu naziwa koko. By the way, choyogede si kye kisoose. Ngawe bazi mukwasa. Nina guy still naye bano badira era badiringa bintu ebyo gira kale mbayise baba bategesi. Waliwo abategesi ne bambaleesi. Nakudiringa nakutwala for example. Naye abaleesi omulimu. Kati ye kye yakola nti yabukinga alien skin oyo. Yagira yamudiringa ba na ugundi premise yagala mulabako. Agaze jja mukuleetera. Kati olwatuuka wali nti alien n'agamba mama zimba bampe ku sente. Omusajja n'akwata miliyoni anga. Omukazi n'akwata miliyoni 3. Naziwa. Alien skin amwaga atono gwendi naye. Omukazi n'akwata miliyoni anga. Naziwa. Teyamujjako wadde n'ekyo. Tasobola alien omutima gwe mugagga. Andi kye kugamba omuyimbi omulala batakyayimbye. Kwa bazimu tanayimba. N'amugamba nti mukama wange njagala kugula mmotoka nkoye ebigere. N'amugamba kakasogenda kugula mmotoka koko. Era koko emmotoka ye yagigula. Bagamba waliwo n'abayimbi teyakwatako yadde waliwo n'abayimbi atuuka ku kivulu ng'alaba abantu bangi ni kusereze wamwadde n'agasigenda kuyimba. Ekyo omusayise batta yakikolanga ng'akyayimba. Waliwo n'omulala sijja mwogera naye akikola nnyo. Naye nkola lwaki bagikola? Gwe tuba twesiza miliyoni 5 ne kwa sente ezo lwaki ate mutima munafu butamatira kyekibaviirako okwerogaŋŋana kuba alabanga oli amuyiseeko atwala ssente ze. Ontegedde naye nga kyensobola okugamba nti gravity kyensobola okugamba gravity oyo namulabanga ajja mu banafu gravity taliimu. Taliimu ate gravity oyo wakibuli nye talaba nti alien wakibuli abantu bamwogerera bubi. Kati gravity oyo ye muntu silent bana gwe batamanyi nti mubi bw'aba anyiize wa mirembe nnyo nga tomumazeeko miki mirembe gye. Era namulabye ng'ayogera kakono nkumanya oli mutabani wange vako gravity oyo. Nekambuze gravity yeegaana ebintu ebyo. Kakono ye buli wabeera ku live nze kati nkimusaba busabi mutima mulungi okitegeera. Abantu abasinga baava mu mbeera embi muleme bbaka kagiddamu. Abantu baali babi mega ng'ayogera ne kiba olwaleero waba yafuuka musajja mukulu n'awasa ng'alina baana be leka mufoosinga kumuza mu mbeera gye yakola ki ajja kutuma abalenzi bakunoonye ofune ebizibu byotera kukola ki. Anti baamuliisa dabbi ye nga bw'agamba. Okimanyi nti Kakono amaze ebbanga lya myaka ng'ebiri ng'ayogera ebintu ekyo osobola okukyogera naye ng'oli mulamu. Omuntu akyasobola okukeera ne bakusanga amonye tokola ki tolina nga n'emikono mirema. So nze Abannayuganda mbasaba omuntu wabanga talina nnyo kyamaanyi kyakuliko wemba temukolagana muleke tomukola ki tomwogerera bigambo tomwogerako muleke. Nze ndabanga ekisinga kwa abantu aboolaba nze manyi nalaba nnyo gravity ng'ajja mwana nga maama we apangisa eri ng'olaba omwana oyo ali mu mbeera mbi olwaleero taddemu kyena okubeera gravity omutujju alina okuba asaddaase kingi yeerekereza bingi okubeera gravity. Gwe mulinnya lye mweyagala ojja osinikire amannya okole byokola ki tujja kubaesonyiwanga abantu omuntu wanaavayo neyeerwanangako tubaleke akukola ekyasobola kubanga naawe omufukidde Nalongo, I pose a question. Gogamba for example anti mbuuliza abantu gogamba nti anfuukidde ekizibu ekibanga kyaliwo ng'oli alina obulumi aleme kwogera. Ekibuuzo kiri nti kyaliwo ng'ani asookereza munne. Eyo omuntu gwosobola ekikola ekyo n'oliisa omuntu obubi sisobola naye kale tolina serious nti kyaliwo yayina okuwala bwe buzibu bwe bujjira. Wano Uganda omuntu asobola okuba n'akusalaganyako ekigambo senga Kakono alina proof ng'agamba nti nina ne video nga babinkola lwakuba yeeyogerera. Kati nze kikyenkusaba ebiseera ebisinga twerekereza entalo nnyingi si lwakuba tumanyi kwogera lwakuba biyinza kukola ki biyinza kuddirira. Omuntu yenna omulamu lowooza nnyo ku byenkyo okusinga olwaliro okwala olukedde olulimu mbala mu misinde kudduka naye ebyenkya sibikola ki amawulire gakeera nga gasoma birala naye nga leero mbaddewo neewa Kabaka ne bakola ki ne bandaba. Olw'okuba nze naawe okwebaka kufa situmanyi bino abaawo nkya twewale nnyo entalo ezo ezitakola ki ezitakoma. Nalongo ntegedde bulungi wekibanga kyaliwo nga Kakono saagala kuteesa ku kiba oyagala bukakafu kubanga nze siteesa ku bintu by'abantu mbujja sigundi agambye. You need evidence. Yes, saagala. You need what? Njagala nnyo kakasa.
You need what nalo? Evidence. Yeah, I don't want to be ekintu. You don't like propaganda. You don't like what? I don't like it. What? Propaganda. Hatenga wakubye nnyo leero. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Otagenda kyenkunyonnyola. Yes. Nti omuntu bagamba nti nvaako Mega mukole ki? Muveeko. Banalabe Gravity yabadde mukambwe n'agamba ke nanyiiga. Ate nze Gravity gwe mmanyi. Obweraliikirivu nnyina bungi. Era saagala anyiige tusaba musabe. Ati abantu ababonaabona ennyo buli mbeera bagisobola. Tebaagala bazza wansi. Okitegeera? Omuntu omumanyira n'akulekeera naye ng'asobola okusaddaka kyonna n'agamba oyo namubonereza ne bansiba. Gwe n'osigala nga togenda kuddawo okubeera mulamba. Otegedde bakyentegeeza. Kyokka ate kafu mu kkooti busobola okubula era ne bamuta. True. N'abantu balina obusungu ku bantu. Eno Uganda etuforces ofuna obusungu kuba embeera gye tulimu. Nagenza okulaba ne abantu kyali tuziraba. Ne Kamiri bamukozesa. Kye yakoze Peng. Namuwe muladamu omulwadde munyiivu kuba mwogerera ebigambo. Yeesitukidde. Nina ne gundi gye ndalabyewo odi yaawo nga bagamba Bushira Price yayogerera gundi ebigambo ayogerera Kamiri ebigambo ate ng'alaga nti mbu ne audio weeri ng'ayogerera oli ebigambo oli ayina siriimu. Olwokuba nti abayimbi Uganda tebaweebwa kitiibwa. Olwaleero Kamiliyoni ye musajja alizavinga okubeera ne big respect in Uganda. Naye olwokuba nti Uganda eno abayimbi baagaana obbawa ekitiibwa ekibajjaamu. Kamiliyoni awaniridde music industry ya Uganda n'atuuka kusanga n'ensobi ze yakola bannayuganda baazimusonyiwa. Mutabuti ne mumuleka ne mugaka akole byayagala. Abantu mwe abaakajja ku TikTok mwe Kamiliyoni eyo bulandi ndala. Bo kye bakola bakwata ebigambo ne babijja wano ye yefuula atabimanyi n'abiweereza oli abyogere. Nze mbabuulira Kamiliyoni oyo gwe mulaba nti ali mu America bakyasobola okukosa Kamiliyoni takola ki? Taliiwo. Kale bw'obanga oyagala okunanaagira Kamiliyoni oyo tisi yandibadde omuntu omutuufu okunanaagirirako. Kubanga Kamiliyoni ekitiibwa kye n'abamwogerako bakyayinza okufa nga tebakigezezzaako. Bayinza okufa nga tebamutuuse yadde ku ggulu bwe bati. Nze Kamiliyoni bwakola ekintu nga sikyagadde. Olwekyo kyakoledde eggwanga lyange kinkakatako okubeera ku sayidi oba okusirika obusirisi. Kubanga bagamba abantu abatuuze Kamiliyoni Uganda eno Kamiliyoni agitunze. Okuggyako abatalina kye bali mu ggwanga lyabwe. Naye omuntu yenna nga okkiriza nti oli munnayuganda alina ky'oli. Kamiliyoni olina omuwa ekitiibwa kikakatako. Era wano wengenda oyita musabe. Kamiliyoni oyo yayita Fiki Gaza. Ye mwakola be y'amaanyi. Okumanya nti wali omuyimbi gwe bayitaani Banana. Tewamanya luyimba olwo? Nalumanyira Kamiri. Okitegedde? Nze nali simanyi nti wali omwana gwe bayita Fiki Gaza nga muyimbi. Naye bwe bakola kolabe eyo nategeera nti waliwo Kamiliyoni n'omwana gwe yakoze eki? Gwe yayimbye naye. Era nga bamanyi bagamba nti omwana oyo abadde nnyo ku ggaali ya Kamiliyoni. Ebbanga ki? Ebbanga ddene. Ekitegeeza olwo singa wanaabawo emisango egimuvunaanibwa nga gya butemu oba sayidi endala. Giyinza owunzika nga ne famire endala gigikoze eki? Oba otegedde oluganda lwange biregao byengenda okwogera bya muntu alina amagezi amangi alowooleza ewala. Nabadde ku poliisi ekibuye nga waliyo complainant bamuyita Julius ng'agamba Fiki Gaza yamukuba n'abalenzi be. Abalenzi ba Fiki Gaza baamukuba ne bamubbako miliyoni 10 nga miliyoni 10 ezo za palaso. Bino soogera mbu wabula okunnyola fayiro eri ku ki? Eri ekibuye eri ewa State Today. Kitegeeza Megatron omuntu bw'avaayo n'agamba nti Megatron yankuba n'anzibako ssente za Nalongo mba ndi mu keesi yo. Ontegedde? Era mba nnyina okubeera mu kkooti okuweti n'ensinga okukakasa nti nze gwe babbako ssente yenze. You get my point? Damu sentiment eri? Omwana afuna na Fiki Gaza emisango giriyo ebiri. Ogusooka waliwo omuvubuka agamba baamukuba ne bamugyamu amannyo ne bamuggyako essimu. Namusanze mu ofisi ya DPC yamutidde. N'amalibuge? No, amannya agayina. Kyeka baagatereeza. Ne mugamba Fiki Gaza yakuba n'angamba nedda. N'agamba waliwo omulenzi ye yankuba. Abeera nani? Ne Fiki Gaza. Ne mugamba okay. Nikinsanyusa nti yamukuba amukola ki? Amumanyi. Ne tudda ku mulala. Ne omusajja omulenzi bamuyita Julius agamba abalenzi ba Fiki Gaza baamukuba nga Fiki Gaza yabakomandinga ne bamubbako miliyoni 10 nga za palaso.
njagala Uganda golokotinge bulungi mpulira era ne bamuteeka mu mbeera embi ennyo ey'entiisa gwe musango ogwo gwawulira ogwa Lobale simanyi biti ogwogerebwa omwogezi wa poliisi oguvunaanibwane feeke naye bwe bagamba nti sente zaali za Palaso kati aboogera nti Palaso yaba mu musango gw'oli tobanenya kubanga Palaso yalina okuba omujulizi mu kkooti nannyini sente abeera atya omujulizi kati era ono bamunnyonnyola enti kati baba bali kuli kati gwe by'emisango tobimanyi labayo lindako mbuliza oli bwe nkuwaabira Megatron ne ŋŋamba nti Megatron yansanze n'anziba ne sente ze yanzibyeko zaabadde za kkojja aba alina okujja mu kkooti nze ekyange kugamba nti owayinza mpa sente zange no mu mateeka si kyekyo mu mateeka fayiro okuyimirirawo Palaso alina okukola statement ekakasa nti miliyoni 10 ezoogerwa nti zize zaali zize era jjajjukulu yaba baazibanga zize otegedde bulungi kati bw'amala awo alina okugenda mu kkooti ebbanga nga lyokuwa obujulizi lituuse awo obujulizi ku Fiiki Gaza miliyoni 10 zaali zange nti miliyoni 10 zaali sebo ekitiibwa omulamuzi omwana sente zagamba zaali zange kikyensaba ka miliyoni kubanga nze I respect you oli legend wa Uganda era ne bwe kiri baki bwe niremu okwogera kyenyina okwogera siiteesa kwani ku ka miliyoni ku ebyo byakoledde eggwanga nkusaba okwata essimu okubiresa Palaso kuba kino ekigenda mu maaso nga Mayanja family tekigigattako mpuliriza bulungi kuba nze nagenze ku poliisi kati gwe tomanyi kiriyo Nalongo ngenda kufuna obuzibu mu nsi ene wese okunnyonnyole ozi nina ebibuzo bingi yes ngenda bikuddamu lwaki nti olwaleero bw'aba nga twalabako abaniga nga balwanagana Palaso ne Alien nga Alien teyagenda ku poliisi kuwaabira Palaso n'agamba byabaniga kibi nnyo okubanga waliwo omwana bamutako omusango gwa Lobale ogw'obutemu ogwo omusango bagusiba omulamuzi omusango anyiize asobola okusiba obulamu bwo bwonna oba Oluganda lutegedde bulungi ekibonerezo kinene bakugeraganya ne defilement oba otegedde naye nga naawe okimanyi nti omuntu agamba nti bamubbako miliyoni 10 waliwo obusobozi okuba nga tebazikola ki ayinza okuba Palaso alinamu obutakkanya naani ne Fiiki Gaza naye musaba yeekube mu mutima yalabe mu music industry effujjo lye bakoze ng'abayimbi alaba nga yandibadde awako ku mwana oyo obujulizi ka miliyoni gwe yaleeta ne bw'abanga balina obutakkanya ffenna tubufuna musaba ng'omuzadde asonyiwe omwana oyo kuba omusango bamutaddeko muki naye ng'ate omuntu aguwaaba bagamba abeera ne Palaso yali abeera nnyo ku ggaali ya Fiiki nga yakakuba oluyimba n'amaani agende wa Palaso kuba badde bakolagana nnyo olwaleero bw'abanga yawaabira Fiiki omusango omunene bwe gutyo nga n'amuwaabira naye ali mu katambi ka Alien Skin nga baasa emmotoka oyo omulenzi awaabira oli ali mu katambi ka Alien abantu abayonoona ebintu wa Alien Skin Alien asobola okuloopa bano nabo ne babakwata anti ye agamba ye muniga ebyabayimbi biggweranga mu ghetto anti yeye kyava teyabawaabira yeye ndowooza ye naye kati kino ekya Palaso Nalongo oyina statement gy'okoze abo abaana kati nze mmanyi ku baana abo nze n'omwana omusajja gwe baakuba ne bamutta ne bamuggyako ssente era gayi yamutta gayi bamukuba ne bamutta kakati netuyambibwe kawempe eyo poliisi nekola omulimu ogw'amaanyi waliwo gayi baali bamuyita Alan nga bakuba abantu akusanga awo ova ku dduuka lya ssanyu ne bakuba ova kukola sente miliyoni nga 5 ne bakuba ne bazitwala era ne batuyamba omwana ne bamukuba amasasi kawempe neetereeramu abaana abo ng'oligamba nti Palaso aveeyo aveeyo abaana abo wabaguzza abeereyo anti essaawa zino ali mu kkomera si ye yakuba yakulira eggaali bwe bagamba kuba kati labayo kati Megatron kambeko kyenkubuza kale nga gwe munnamawulire singa bukya ku makyanga kojja akutta omukazi ye manager wange era ye driver wange nga basiba munze mbeera naye buli lunaku nga basibamu ggwe kojja bwakwata omukazi bajje bankwate naawe oba olina otunnyonnyola bwe yamukutte nga tesaabaddeyo so kati nze kino amukwatire yakutama amugadange bulungi nze kyenkugamba olaba owawulidde poligundi statement y'Onyango Onyango agamba ne Fiiki Gaza yennyini mbu okusinziira ku Onyango yaliko misango egyo abantu bavudde mu bubbi ebbanga ne Sobi wana yali mubbi ennyo atiisa ekibuga nze Sobi banzibako essimu yange nga ndi mwana muteeka wempe Sobi nansanga ku comfort wabeeranga bakasisirawo ekawempe ababeerayo bakamanyi nga bakava ku 5 batanga ku comfort nga abayimbe bakuŋŋaanira yansanga nkaaba nambuuza gwe kiki ne mugaba babye essimu yange buno bukatookyedde obwasookawo
Sobi n'anoonya omuntu eyabba essimu yange n'amukuba n'amugamba tebabba abaana bati yali mubbi akaabya ekibuga naye nze yannyamba era bwe baŋŋamba nti Sobi nga nze Sobi nsobola okumuweerayo ne ssente kubanga yakomyayo essimu yange omubbi agikoze eki abantu bakyuka Sobi yatuuka n'akyuka otegedde bulungi kambeko kyenkubuuza kyogamba omuwagizi wa NRM tasookera ku matya nga bagira people power tusooka mwetegereza nnyo bangi abaana bangi abavudde mu bubbi nga babuviiramu ddala tulina abayimbi bano babiri abantu bano babiri Aleskini oyo omulaba baali bakwatiddeko mubbi wali ensikini tabeera n'abavubuka olowooza lwaki poliisi yagenze wa Gaza ate era na bino amawulire gola basiga ematuufu Fiki Gaza bamugjawe mu nnyumba ye ne mukazi we n'omwana bwomu naye ng'atera gamba mazima naye olw'okuba nti alina abalenzi awo eriwafu gy'atera okugenda ne babeera bonna yakuŋŋaanya abayimbi okusinziira ku poliisi yakuŋŋaanya abayimbi emisana ozi Nalongoleka nkubuulire edduuka lino erya ssanyu netulaba kojja ng'alina ababibbi babeera wano ne bajja ne bakiringa olumala ne bagenda bali abaana bajja nga bazze kuwagira muyimbi kambeko kyeggamba kyogamba nze abantu bano abajja wano awange b'osangawo abo ebizibu sooka babuuza nti gy'ova wabbye ekyo kiralamu ajja n'agenda ne bali olw'okuba nti oli yali wa ghetto nyina abasulawo anti naye bali babeera naye leka bakwate abaana bano abatulugu abaana bali ababba abantu kankubuulire Nalongoleka bakwatiza abaana bano babi banziba edduuka lyange ekibuye siwagira babbi bajja muno ne bakwata ebintu bya ssanyu bira ne babitwala abaana banziba ekibuye naye bw'abanga Fiki Gaza si ye yakubbye mukwate omubbi oyo kabwakwate Fiki atunnyonnyole bano abaana bavaawa babakwate lwaki tebakutaaliye ladi ntabeera n'abaana ne Fiki tabamanyi anti ngamba lwaki tebakutaaliye okumanya aliyeni yalikirire ani ntabeera n'abaana ne bagenda ewa Fiki Gaza Fiki Gaza yaŋŋambye bamulagira akubire abo yaye bakuŋŋane mu kifo kimu bonna bamanyi poliisi gye bakwate omulembe gwa ghetto tekuze ku Fiki Gaza twalina n'omuyimbi wano w'amaanyi olwaleero tudde alina essuubi ly'abantu Bobi Wine nga ye pulezidenti wa ghetto baali tebabba oli musiru kati ghetto kyeki n'abatali babbi olw'okuba nti bali mu mbeera eyo ey'ennaku eya ghetto eya wansi babalowooza kibaba bakola ki obwa ghetto tebutandikidde ku Fiki Gaza buluddewo ebbanga ddene kambeko kyenkubuuza gye nakulire waki weewa ku muzikiti emaganja weebale nnyo Kawempe yenna omumanyi nze nange nabeera mwanyiyo nnyo poliisi eyo ogiraba lindako nga lona baana kuntulaza Kawempe wabeeko nga bagamba nti Kamiliyoni atambula n'ababbi wakiwulirako mu music industry yangu ya answer kati nze abadde mu music industry abantu bagamba Kamiliyoni atambula n'ababbi naye kumba ababbi bana babbira ku bivulu bakeberanga nti omuyimbi ow'amaanyi alagawa nti Kamili agenda yiganga kati bano nabo nga besaamu takisi bakyabikola anti kati nze gamba liyalite kwanza mbidongo mwenkulidde olw'okuba nti bano ababbi baba bapya ku kyalo balowooza Kamiliyoni yaze naki neggaali otegedde bakyentegeeza kumbe bo omulimu gwabwe babba bano abayingira bano abangi mulayini ojjukira ekivulu kyali wakojja susi bantu ba Kamiliyoni nti yababa abayayi abo ne bayingira mu kivu kya Febusi yajja n'abaye ne bayingira mu bantu nga balinnya engatto babakuba bagweri ayina okwijjako abantu kyova olaba abaana for example Fiki Gaza bw'aba atambula temumuvunaana tejja n'abantu bangi gye bayita eggaali ajja n'ababbi bakubbako be babbi be batugamba banamala ku nziba kati kiringanga Nalongo banakubba wali bo banabbago neibawo wali gwe nowesulireyo gwa nagamba kati nze kambeko kyeggamba polisi njagala ekwate omuntu yenna kasinga ng'omwana yavule n'agamba nti gundi yankuba naye namulaba ne Fiki Gaza bamusongemu polisi emukole ki anyonyoye lwaki yamukuba naye tewalisanga lwaki muno na Fiki Gaza egwe ne mukazi we n'omwana mumubuuza abantu abatasula we yasuze Nalongoza ekibuuzo kyembuuza Fiki Gaza simina akubuzibwa ekibuuzo kyembuuza aliyeni abeera n'abantu lwaki aliyeni ye tebamukwata kisegeze itatambula n'ababbi era abantu be babakkiriye anti kati aliyeni naye bamukwata nanga bamuwaza nti yabbye essimu olinga atabeera Uganda oyagala bamuddemu gwakubi tewalaba aliyeni nga bagamba nti yabbye essimu ye yabba nga bo bagamba nti abalenzi ba aliyeni babba essimu ne basibamu aliyeni era ne bamukwata era abaana be bonna abokukabira ne bavaawo okimanyi eno project government gondi poliisi ereka enoonya ababbi fungwa fika salama enoonya buli mubbi waali kubanza obuzibu bwe nnina n'abo abaana nze mbamanyi kati waba onoonya babbi lwaki ate onoonya Fiki Gaza yava mu babbi kojja nnyini mubbi akuze n'ababbi ebbanga yava mu babbi bwe yagambye yava mu bubbi anti nze abantu boyogerako
nabalabako nga babi nga nyimya nabo nembalabako ng'olwalira kugamba nti waba mubbi bamukube kiregeza bayakwawa ekikolwa ekyo agamba bye bamukube Nalongo nga tetunnagira tuleke poliisi ekola omulimu gwayo sigirinako buzibu Fiki Gaza wanabeera naye nze mbadde nsaba nina ensonga lwaki nsabaani kuba ye yatuleetera ani kuba kati Fiki Gaza yalina omuntu yatta ku muntu ali yayinaayina nakyo naludde bakyogera bakiŋŋambye ekibuye nti omuntu yatta omuntu naalwa ne bamutwala mu ddwaliro kati ngenda kukulaga okumanya ne poliisi ndagajjavu omuntu natta Megatron ne mumukwata ne mumutwala mu ddwaliro balina abaddukako omuntu eyatta omuntu balina mujjanjabira ku mpingo kuba mutemu abeera kuli kanula ebeera kuli ku n'empingu yafuluma atya mu ddwaliro omuntu eyatta omuntu obona bulagajjavu bwa poliisi kati ye Fiki Gaza atali musirikale kati ye amubuuze nti wazosa omuntu ayina okwegereza ennyo abantu era okimanyi nti Fiki Gaza waanaavaayo era abantu bagenda okubeeranga nabo agenda basengejjamu agenda basivinga agambe gundi atandika nobaleesandagamunebadde ne Brown Sugar n'agamba nti eno Fiki Gaza gyagenda baya gye batera okubeera naye tamanyi babeerayo kubanga onajja ne munne naye n'aleeta munne tumuleke Black Sugar tudyogere ku bintu ebirala tuleeta mboozi ezo lwaki tumuleka nze nkyaza ggwe nina ensonga lwaki nkukyanza senga ndeeta ate nkunyumiza ebyabali muleke asuleyo yamanyi nze yensonga lwaki nkwata Nalongo kyano yange n'ogiraba nkwata Nalongo nekwata Frank Antambi nekwata Sharomu nekwata Kasuku nedda nodamu ndekanze gwenyumya Nalongo bwe yayogedde ate nalifalinga kojja omukazi wo Megatron yamukwana Nalongo respect gyenkuwa saagala ate okuteekemu bintu ebyo anti katulaba eri gye basuula nze sobola kugendayo asuleyo yamanyi ffe tugambe ebituufu ebiri yamanyi ayogere nze simulinako buzibu nze ndeese Nalongo oli yamanyi olunaku lumu ogenda kunzita abantu bali UK bakuba amasimu oyogera ekigambo abantu bali UK ate abantu ba UK bagambe nti oli ku nsonga ozitwala njakera ku makya baloge kirindi baleke bamanyi olina gogenda kulonga njakera ku makya ngambe buli muntu yenna ali e UK olina gogenda kulonga sindikazi zungiriza olina gogenda kulonga ng'okyali falinga oli agamba ki tuli wano ku nsonga wabadde ku poliisi naye by the way on a serious note nze nsaba Kamiri abantu bano olumu obawolereza nze sibawolereza yogera ku gaali zino abantu abo nze eggaali nze omuntu yenna ng'akuba omuntu anti mpuliriza Mega omuntu yenna ng'akuba omuntu njala poliisi emukwate babakwate ntegedde bulungi naye omwana nga Fiki Gaza gwe nalabako ng'akyali mu banda ne mulabako nga bamugamba waliwo ababbi n'agamba babakube aba yakoowa ekikolwa ekyo nkugamba omuntu gwe mmanyi bakutenda mu nswa okitegeera aba yakoowa kubanga Fiki Gaza bagamba nti gundi bali babba abantu agaba naye mubakube kitegeeza yandibadde agaba mubaleke nze ekintu kino kyonna kiraba nkipimira ku alien alien abeera ewuwe abaana besiganye bakole fujo mu naye tayina baana naye nze kikyensaba ensonga yange enkyagiriko wamma Kamiri the legend nsaba okubireko Sapalaso kubanga bagamba sente ezisibya Fiki Gaza omuntu gwe bamusibira ogwa robale simanye gwe yabaatiisatiisa Katona afe agamba sente zaali za Sapalaso nsaba omukubire akubire Julius kale Abannayuganda bajja kwesonda sente ezo baliyonga azibba baziweeyo kubanga Fiki Gaza si yazitwala naye bagamba omwana wa Fiki Gaza yazikola ki yazitwala kati batuyambe bano abaana be babeera nabo babasengejjemu bajja basengejja buli mwana ayina efujjo naye Kamiri kubali omuyimbi ne bakuba abantu atuyambeko mwene ensonga kubanga ensonga eno tebagattako Kamiri yawona dda oyo Kamiri nawolovu tajja kubala nga ate gwe Megatron namuleke ono abeere wamaze kwe kusaba kwange kubanga naye kyati njagala okugamba Sapalaso wano e Uganda mulaba osobola okusiba omuntu nga tanakyasobola kukola n'omulagako n'omumatiza naye mbakakasa nti e Uganda eddogo weeriri gyebiri mbakakasa mazima Sapalaso e Uganda eddogo weeriri kati obadde oteesa oti omwana oyo osobola okuba nga omusinga buli kimu kubanga bino byenjogera si byambu fayiro nabaddewo Irene yagikozeeko nannyonnyola ono yawaabira ono yabba ono ssente kuba ye musirikale tabimanyi oba ontegedde bulungi ye ayogera ono kyamugambye kuba ye nannyini ki ye nannyini ssente naye Sapalaso tulabibwa n'abayimbi ababadde abakabi nga tebakyayimba nga neyemuloga talina bwakabi bwamu nga si muyimbi si muzinyi nti dansa naye nga yali omuyimbi ayataakirira ekisa kyakola ki takyayimba Sapalaso nkusaba weekube mu mutima
kubanga nawe toli mutuukirivu okubire Julius asonyiwe munne omusango bamutekako munene nkikusaba mu mutima mulungi mbawanye ekitiibwa ng'amayanja famire era sibalinaako lutalo ne Fiike Gaza mumanyi ng'omuyaye gwensanga n'omugamba mwana wange kino kibi nya n'omwana omulala bamuyita Layani bamusibako apa emyaka 7 olwaleero be baana bakyawa ababbi nga ne bwasanga omubbi ye kennyini amukuba tulaba nti batuyamba batuyamba ne bamusibako n'atereera kati Fiike bamusibasiba ddago si mawulire waba teyatereera no yakoowa obupya nekugamba kuba mumanyi nina obuzibu bumu ale njagala Fiike akukube nga bamusiba ageza nkubi nga lwaki ankuba nze nina gwe nali nkubi leka naawe Nalongo nina obuzibu buli omu bano abaana byogamba simanye eddogo gyeriri be babba bo nga tebabaloga sikigambye baana kigambye sapalaso tali eddogo mu Uganda gyeriri abaana bano baba babba abantu bakuba abantu let the police ebakoleko mu bulungi wamanze sapalaso mbatya nze kuwamanze nkakasa nti abantu abaana abakola effujjo gwe noyimirira eri mubamanyi poliisi ebakwate ngenda musalako mutonnya agweri poliisi ebakwate lwaki ontonnya naye omwana Fiike Gaza yalokoka kubanga mumanyi ng'akyali mubanda mumanyi olwaleero nga Fiike Gaza akugamba ababbi babakube obona atuyamba ogenda owobujulizi so n'olw'ensonga eyo nze mpulira bubi nga bagamba nti omusango mwene gusibye omwana nti ate sente za sapalaso bazimu we baba bazibba ekyo wamma mwami palaso tekikugattako ate era eddogo Uganda gyeriri teri agenda kuloga palaso taliyo bamwesendeze babazi bate bazibba godi bamuleke Fiike Gaza bamuleke naye waba alina omusango bamukwate bwe bati tagulina bwaba talina bamute tagulina kati tulinde poliisi enonyereza naye mbu bagamba yamanya akuŋŋaanye abaana abayaye bonna poliisi gyebakwata abakuŋŋaanye babakwata kati yeye abazaala bulijjo tebabeerayo poliisi ebanoonya nga bwe banoonya anti akuŋŋaanya bava eno ne bakuba abantu ne bagenda wali nze nakubuuziza endowooza yo sigenda giwaka nakubuuziza ali entabeera naye nze byebyange ani aliyeni bamukwata era n'abaana beerabeera nabo abasinga takyabeera nabo habaddeyo ewaabwe tubaza okubeera timubadde mutambula naffe olinaku oyagala oyongerezaako sirina naye nze Kameri obula paka wange bwe musabye kuba nze mmanyi wano e Uganda y'omu ku bayimbi aboogera ekyo ne kiba poliisi kekola ogwayo era nkusaba wamu ensonga eyo abayaye bonna we bali ate era bwe naggwa obulungi n'ekivulu kya sapalaso kijja kubeera kirungi kuba alina longi tujja kugenda tumuwagire essomo inaako lutalo beera kibi ffe tujja kugenda tetubalinaako buzibu si kye ŋŋambye naye nze gambye nti singa wanaabawo okusonyiwagana n'embeera ey'emirembe n'ekivulu kyatambula bulungi kuba akabonero k'okusonyiwa kabonero balungi bamiliyoni zo 10 siba bulungi mweramu